Muwula wano teri kunzizaayo. Omusajja yagamba bamusasule emyezi 3. Omusajja agenda kunzita. Nze nkugamba nze mmanyi ekiri wano Muwula. Ne mu buliri mwe nsula baataddemu eddagala. Owulira emmere gye bampa buli lunaku bateekamu eddagala. Ebintu byenjoza bw'olekawo amazzi osanga bataddemu eddagala. Muwula bagamba Shagala after die teekeza bbala. Buli kimu ekyogerwa wano nze nkimanyi kuba nze kati olulimi nduwulira naye okubyogera naye nduwulira. Muwula bagenda kunzita omusajja abala nakuntwala ku ddwaliro kunkuba mpiso kuba n'abo abantu be bamugambye antwale ku ddwaliro bankuba empiso. Leero omukazi aŋŋambye Fatina yanguwa minisita akulinze. Neŋŋamba wati neneebuzabuza nenyingira mu ttooyi nampita nga ndi mu ttooyi nkooko na luggi olugize omusajja n'asimbula n'agenda. Bagenda kuntwala mu ddwaliro kunkuba mpiso. Muwula bagenda kunzita. Nze nkugamba ekiri wano kirala. Maama w'omukazi waali wano kakusindikirako eddagala liba lyennaku. Muzeeyi omusajja azze balabika bo bagenda kunzita siina kyemmanyi bannaaye. Omusajja azze natwala ssente zange zonna buli kimu. Kati banzizizza mu mmotoka kati simanyi oba bagenda kunkola ki siina kyemmanyi. Muwula wano teri kunzizaayo. Omusajja yagamba bamusasule emyezi 3. Omusajja agenda kunzita. Nze nkugamba nze mmanyi ekiri wano Muwula. Ne mu buliri mwe nsula baataddemu eddagala. Owulira emmere gye bampa buli lunaku bateekamu eddagala. Ebintu byenjoza bw'olekawo amazzi osanga bataddemu eddagala. Muwula bagamba Shagala after die teekeza bbala. Buli kimu ekyogerwa wano nze nkimanyi kuba nze kati olulimi nduwulira naye okubyogera naye nduwulira. Muwula bagenda kunzita omusajja abala nakuntwala ku ddwaliro kunkuba mpiso kuba n'abo abantu be bamugambye antwale ku ddwaliro bankuba empiso. Leero omukazi aŋŋambye Fatina yanguwa minisita akulinze. Neŋŋamba wati neneebuzabuza nenyingira mu ttooyi nampita nga ndi mu ttooyi nkooko na luggi olugize omusajja n'asimbula n'agenda. Bagenda kuntwala mu ddwaliro kunkuba mpiso. Muwula bagenda kunzita. Nze nkugamba ekiri wano kirala. Maama w'omukazi waali wano kakusindikirako eddagala liba lyennaku. Muwula nalinnya edda kibbaasi kiri kutambula. Kiri ttambula mukwano kati awo ate simanyi kyakukola naye nga kibbaasi kiri ttambula. Kandabe gye banansuula we bansudde we bansuula awabi nja kubeera mbakubira essimu kuba kati simanyi gye bagenda kunsuula. Oba akoze lukwe nga ayagala bansuule mu malungu simanyi. Kaninye bbaasi ndabe gyenenteeka. Muwula munayi wifi yaginzigyeko. Teekako obubaka ndateekako airtime. Ngenda busangayo mukwano wifi yaginzigyeko. Oba onookuba nga wagambye okunteerako ssente kweri elayini kuba sirinako ssente kweri layini naye wifi yaginzigyeko. Omanyi puroguramu eriwo omusajja agenda ku ddwaliro oleeta ddagala oba ddagala lyakunkuba siina kyemmanyi mwana. Muzeeyi bannaaye balina gye bandeese simanyi oba poliisi oba kiki amanyi. Mukama ye yamanyi kandeese naye nga nga mukwano banzigyeko wifi naye obubaka busindikeko ngenda busangako ne gy'osindise evuddeko giweereze. Sitegedde obadde ogamba ki naye obusente bwonna bwe mbadde nabwo bwonna abunzigyeko omusajja era nsigadde mukalu siina wadde n'ekikumi bwonna wadde ak'okunywako amazzi mu kkubo sikayina bwonna abututte. Naye kale kasita manyi nti kati ngenda ku woofiisi oba ku woofiisi banaŋŋamba ki oba ki be bamanyi oba banvuma oba bakola batya be bamanyi naye nga nze ŋŋenza.
woofiisi ki gye mukubidde? Ey'e Saudi oba ey'e Uganda? Doreen, kuba Doreen muweereza obubaka ne mugamba Madam Doreen nze mu nnyumba nadduseeyo ndi ku poliisi, bantutte ku poliisi naye simanyi poliisi kyegenda kunkola. Nampeereza obubaka n'aŋŋamba kale kaŋŋambe woofiisi ejje ku Kimeeyo nti bagenda kuntwala mu ddwaliro bankebere obutwa oba ddala ndimu obutwa. Kati ndi awo bwentyo sibitegeera, kati simanyi woofiisi kijja. Enkya musooke mugende ku woofiisi muwulire woofiisi kyebaddamu. Musooke mugende ku woofiisi enkya ku makya muwulire kyebaddamu gye mba mutandikirako. Mugende ku woofiisi enkya. Nnyabo obadde manyi wano we need cooperation ate bw'otandika kampani erya ssente nze munnange siyina ate kusindikira audio mala ogitambuze. Bw'oba owulira nga like really ofaayo nnyo jangu twogere ku office tulabe bwe tukomyawo omwana. Owulidde? If you talk direct to the bosses it is better. Anti nange mba njagala omuntu eyasayininga ajje ku office twogere naye mwe mugenda ne mwogera ebigambo mwamutunda ssente mekezo ze baagala yererere, naye it is also communication, it is cooperation which will lead us to bring back that girl. Owulidde? Of course tujja kwagala ssente za tiketi ezimukomyawo, leka bajje dedde mukama oyo yamusayiningira yennyini ajje ku office dani ate okutoboka ebigambo oyogera bingi kumanya baamutunda olololo.